Russia n'omusajja omu Iran bannange ne North Korea naffe tubirina n'okusingawo. Temwalaba enkola ennumba gye nalumba mu Maduro mugenda okusimuka ku makyanga mufunye ebyo bitono nnyo ku bye nnina mwe mulowooza namugjayo nti ebimu saabibagamba Trump waakyo wabagamba abategeeza bagamba nti muŋŋende empola buli kimu mukikole kyonna kye mukola naye mumanye just kino siri mwangu nga we mulowooza era agamba kambabbireko ekyama engeri zimu ku ngeri ze twanonamu Maduro engeri gye twafunamu Maduro era ensonda ziraga nti omusajja akwata ennyonyi ezitavaamu saawundi era ennyonyi zino nga ziyina silencer waliwo emirundi gye bayita silencer tevaamu nayo sasi oweekanga munna agudde ennyonyi zino nga ziriko amasannyalaze bano bajja bo bageetekeddeteekedde nga olyanyiga munyizi peesa ali okumpi nayo aluleeta nga bamufuriizinga obanga bamusannyalaza Amerika wabagamba ababbira ku byama bye yakozesa abamumanyiira era abagamba nti kigambibwa nti ennyonyi ezajja zaali zirwaza kye bayita zaali zirwaza ssenyiga Katonda wange Amerika ennyonyi ze baleeta mu Venezuela zaali zirwaza ssenyiga kasitoonuusa ng'ovubutukamu n'omusaayi mu nnyindo bigambo by'abasajja b'Amerika babagamba tubalagako emmanyira gye mutumanyire ennaku zino katubalage nti bannange naffe gye tuli ennyonyi ze twabasindikira ewa Maduro Nicolas tezivaamu saawundi ziriko emundu za silencer nga zisobola okukulwaza ssenyiga oba ng'onuusiza akabugu empewo egivaamu kasita ogibeera nga ekuli kumpi mu mbeera yonna ali ku Pale FM mu ngeri emu oba endala okitegedde kati bagamba nti muŋŋende empola munkwate empola mumbeere bulungi mujja kuba bulungi mujja kunfuna akananva muwulire ekyokulala ennyonyi ng'ebalwaza ssenyiga kino nkyogere nti vomiting atasoma yawomerwa emboonawo nkulesse vomiting kigambo kinene nnyo eriyo abali mu kulya essaawa zino sijja kulaba nti ate nkyogera kaŋŋambe nti okuzza balance ennyonyi zino Allahu akbar Amerika ebagamba kati nno muŋŋende empola mukitegedde mwe tiimu BRICS munkwate empola munkwate bulungi bye nakola Maduro byonna bina n'ebisingawo mbimanyi omusajja omukyayina byakola mbisobola okubikola omusajja omurasha byakola mbisobola North Korea bye yeewaana nti byakola mbikola Iran byakola mbikola tekinologiya mulina munveeko nze Amerika nange ate wenyiiga nkyuka America superpower namba emu abagamba nti mwagala kwerabira nti nze namba emu nze Trump nze Omumerika baana mmwe what are you Kato Hussein okitegedde kakati nno ali ku Pale FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo mu ngeri emu oba endala y'embeera ziri sayidi zeeyo tugendeko mu Iran mu Middle East basajja amawulire gali awo kamera ziri awo obwongo buli awo amatu gali eyo ebirowoozo biri eyo mu nsi yonna bali mu Middle East abasajja bagamba Iran what are you kakati nno ne be yayongeddeko ebirala omanyi gwe nze nno ekika kyantulirako meeting ekika kyantulirako meeting nga nkyasoma ensonga zange ali ku Pale FM ensi yonna superpower bali mu Middle East lwe tusoose okulengera twakoma okulaba nga kamera z'ensi yonna ziri mu Iraq nga bali mu kulwana ne Saddam Hussein twalengera ku kamera z'ensi yonna nga ziri munda mu ggwanga erya Libya nga banona Abu Muammar al-Gaddafi eyali omusajja ow'amaanyi ng'ensi emutya twalengera kamera nga zinoonya Osama bin Laden ensi yonna
ng'eri ku Amerika. Twalengera zi kamera nga zikuba ali ku Pal FM nga bakuba eggwanga eri Amerika. Olwo ensi ne kapitalinga kamera ensi yonna netunula munda mu ggwanga eri Amerika. Walengera kamera omusajja we yakube wano juzi Maduro Nicholas ensi yonna n'epapala. Kamera ziri mu Middle East kati. Walengera kamera Iran ne Israeli ensi yonna ng'eri awo. Kakati Middle East kamera mweziri. Teziri mu buli ggwanga lya Middle East. Nedda baba. Nedda. Israeli, Saudi Arabia, Qatar, Iraq ne kawejungira Irani. Oyo muteke mu capital letters. Irani, Israeli muteke mu capital letters. Bana basajja bavuddeyo bategeeza bagamba nti keetonye kagwake oba mwagala oba temwagala basiraamu mmwe abali mu Middle East bantu mmwe mumanyi oba mulimu bashiya oba basunni oba batabuliiki oba baani basiraamu mmwe abali mu Middle East mwenna mulina okugenda ku ttaka naddala Irani. Mutulemesezza nnyo bingi okuteeka bana abasajja okubatuusula ku ttaka wansi tukoze tutya. Irani yatulemesezza tufumbe omutwe tutule batuula zi meeting Europe batuulira eggwanga limu lya ggwanga lya Irani babagamba nti kaakati bassebo ne bannyabo oba ensi ekoma akasajja kagenda kutuswaza mpaka tabo kange mwana wange tubikule ebyawandiikibwa tubikule ebyawandiikibwa. Ampuliriza wakati nga Irani nayo kati tebakyayagala kumanya. Irani nayo nga tebakyayagala kumanya nabo we batuuse bagamba kaakati yesawa naffe twebeereremu tetwagala kumanya naffe totunyumiza totubuulira bigambo byo totubuulira mpuliriza bintu byo mu mbeera yonna. Ayatollah Ali Khamenei naye kakati asalikako musale kaabe muganda we kaabe mukwano gwe kaabe munywanyi we naye agamba nange kangogole mu Irani mugenda okuddamu okuyingira ngeri kirini yonna. Ayatollah agamba nti wakati we babadde baagala okunkubira basaanyaawo ensi nange nsaanyeewo ensi nategedde bambega nategedde abalabe bange bali mu gavumenti nategedde abataagaliza ggwanga lya Irani nategedde abatujju mu Irani mwenna ngenda kubatta. Wamaaso okusoma ekirango ky'abakulu bannaffe aba Royal Healers bakugamba nti gwe wenaatawaanyizibwa obulwadde bwa ulcers olumizibwa omugongo amagulu gakuzimbye abaami abalina prostate bannange tugenda mu kisiibo gwalina prostate wejjanjabe gwalina ulcers bambi tobeereeyo kutuula butuuzi jangu wejjanjabe mukwano ulcers ziwona jangu bakuwa amajani ga Hayati oba Azima. Bannaffe aba Royal Healers bakugamba baleese eddagala lya Hayati oba Azima kasita bakujjanjaba. Nasanze omu kuwuliriza wange mu ttawuni eyo nangamba Yusufu webale kulanga Hayati wallahi musajja mukulu bambi wallahi yankolera webale mwana gwe mbadde mbonyonye okirabye siranga bitakola. Kakati bagamba nti Hayati alina prostate jangu bakujjanjabe naawe wa ulcers bano banzimba bigere simanya kamongoluze infection nzimba magulu jangu bannange ojja kuwulira ojja kubannyonnyola. Mu abaami baleese kye bayita Royal Honey chupa ya mubisi chupa gumubisi gwennyini naye onuuna munuune gwe bisigadde n'obireka nuuna omubisi gw'osirike nuuna omubisi osirike. Omukyala wajja 10 isinga enkya n'eggulo nga ne wanaatukonno bakasitalowoozaamu agamba naye ballayi kantuule enfumbe kyokka taata Abudu nga gw'omanya ekyama kyo wanywa karo Yohani nga buli kimu okikola okitegedde. Ali ku Pal FM ali kukola ali omuntu wa bulijjo mu mbeera yonna baleesa akabisi ka Royal Honey onuuna kanuuna ebisigadde n'obireka kabasajja bokka ndowooza omusajja ontegedde. Nuuna gula jjiiko teeka ku jjiiko onuune teeka ku mugaati olye naawe omukyala jangu akwagulire omwami eyeebuzaabuza alowooza nti w'amaanyi ng'ate si w'amaanyi okitegedde. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies Kazembe Volcano Bus Park duuka namba 314 kuba kusimu 0749
96 14 09 oba 0749 96 1409. Delivery ekolebwa ne mu mawanga ag'enjawulo ne ku WhatsApp enamba kweri. N'endwadde endala zonna bazijjanjaba. Okitegedde gwe genda wali Royal Healers genda wabbali Madina sembera wano gwasembayo ali ku Pale FM gwanga lya Irani. Ayatullah nakugambye zino ensonga mu Irani buli lunaku nyina okuwa ku Irani olw'ensonga nti waliwo ebinene by'obadde otamanyi. Guno kumpi omwezi gwonna nja kulaba nti nkuwa ku ggwanga erya Irani olimanye kamera we ziri waliwo ki babeera batya bakola batya. Nkugambye ensi yonna kati etunuliza obwongo ne kamera mu Middle East najala munda mu ggwanga erya Isirairi n'eggwanga erya Irani. Abasajja baagala kwekuba abo kuliko agenda okusaana okubabiri Irani Isirairi kuliko ajja okudda ewaabwe. Kati gwe noonya kubabiri noonya atali waawo either ajja kusigalawo obadde ewaabwe. Ayatullah akwata buli kimu okusattira okuli munda mu ggwanga erya Irani. Abagamba bonna ne deputy wange mu banoonyerezeeko abagamba nti wallahi mbaliranga nti Mukama Katonda yenna anaaba omukyamu omuzibu nja kumukwata. Abadde akolagana n'omusajja omulabi ngenda kumukwata. Omulangira naye kati aliira ku nsiko. Omulangira ono naye agamba yawuliddwako ku masimu ng'agakubira abantu munda mu ggwanga mawanga ga Europe bagamba bannange nange nasubiddwa chansi. Bannange munkoze eki kino mbadde manyi ensonga ziwedde nasubiddwa chance ey'okusulika Irani. Kino nkikuddiramu nti Irani babadde bagisulika. Ono omulangira yasubiddwa chance. Ono yabadde yeesunze ng'alindiridde basuule Irani. Amerika gwe yabadde eseetinze omulangira ne ku mulimu yabadde alizayininze. Yabadde ategedde nti kakati kiwedde. Buuza abeesimbyewo ababaka abagudde. Buuza abeesimbyewo ng'ali suwaddiiru nti kati Irani ewedde. Ayatullah ali down. N'oba Ayatullah we bonna sisitemu ye yonna eri down. Bambi byamusaze. Ono za Prince mutabani we yali kabaka gwe bajjako Ayatullah baruhullah bonna ne bayita baruhullah ba Ayatullah regime eyo be bajjako bana abayirani bali mu nkowa za musajja mu America. Kakati bano ono omulangira mutabani wa kabaka oli gwe bajjako 1979 Muhammad Baharavi. Yes, Muhammad Baharavi yali kabaka wa Irani. Ayatullah group family ne mujjako. Kati mutabani we yabadde yeesunze nga America emugambye shuwaddiru tusulika musajja gwotwale entebe. Jukira bano ono bannansi be bamujjako. Era abakyala mu Irani bamugambye nti sebo gwe mulangira obadde oyagala sebo ffe twekalakase tujjeko Ayatullah gwe mukyala wali bamukubye. Mukyala wali Bungereza ali mu kwegabangula tava mu gym tava mu hotel. Soko ogenda otereze mukyala wa kulemye okutereza ojotereze eggwanga lya Irani totumanyira tuveeko. Ono bamunoonya. Kakati ali ku Pale FM. Ono omulangira ne kabaka we baali nga bali mu buyinza waliyo nkugambe kino mu Irani waliyo n'amabaala nga bakyakala badigida beeyagala ne ziiroogi nga gyeziri mu Irani. Ono yali musajja nga yabiva nako Amerika bye yali eyagala. Ali ku Pale FM bannansi ne bagamba naye nedda Katonda tunaamugamba ki? Allah tunaamugamba ki? Banange twekalakase tujjeko abasajja Ayatullah family n'emujjako. Era sharia kivulanga Irani bakitwa ne yakyuka nga babajjeko ne bagamba Islamic ne bateekako akonti ni kesi gwe bakutte n'omwenge obabulire nti kino kigambo ki nti Islamic obusiramu bugamba ki? Kwata wali Islamic Republic of Iran. Bayatullah ne bagiteekako. Kakati ono omulangira gamubugumi Ayatullah Ali Khamenei yabagambye nti temufaayo Mungu yantaasiza yannyambye. Mungu yatuyambye ffenna. Si maanyi gaffe, si busobozi bwaffe, balabe mmwe muli mu kulwana na Mukama Katonda. Allah yatusuubiza otutaasa. Ala inna nasrallahi qarib. Temufaayo bannanga aba Irani. Don't worry.
okutaasa kwa Allah kuli kumpi, temufaayo. Allah abeerawo wonna wonna, Allah abeerawo wonna wonna. Tujja kubalwana. Ayatullah Ali Khamenei. Remember, gano amawanga America teyagala, Europe tebaagala amawanga gali ku mazima. Omanya amawanga agakulemberera ku mazima agamu okuguyadde si bwe batuukirivu ennyo. Russia, China, Iran. Ndowooza kyengezako okutegeeza okitegedde. Tebaagala muntu akulemberera ku mazima bano abasajja. Kati bano bali ku mazima, okay, nti bagezaako kukulembeza ssemateeka, weribanga ddiini bakulembeza nnyo shariya mu mawanga gaabwe, webanga nsi ya Bukatuliki bakulembeza nnyo Omukatuliki, Yesu yatugamba kukola ki? Okitegedde? Waba nti musiraamu bagamba nti shariya Allah atugamba ki, tukole ki, kyebagoberera. Kyengezako kutegeeza waliwo oba kino nkikugambye, wabaddewo n'abasiraamu, Ayatullah yagambye mbanona mu Middle East, wabaddewo abasiraamu abali ebweru wa Iran nga bagamba mukajjeeko, yes mumugjeeko, Ayatullah agende, oyo mushiiri oyo aveeko. Ayatullah bagamba nabafunye mbalina ku list amukamingi. Ebyokuwa bingi kaseekenda ayingiddewo oba oyomba kaseeri agamba akadde keeko mukwano, akadde keeko muganda wange, naye nga agamba nti basali za Madina tumunawala half basali jangu wano ku Pale FM osobole okulaba nti munange ozifuna jangu wa manager reception wotuko bagambye Yusufu yagambye half basali eza Madina primary Madina tumunawala Islamic schools Mende Wakiso eza Sheikh Elias Kigozi masomero ge agamba nti akuwadde basali mu primary ne secondary half basali gwe bagambye nti Yusufu yazitugambye jangu bazikuwe 10 simanyi kati zasigaddewo mpola mpola mu mbeera yonna yonna. First come first serve. Okitegedde? tujja tandikirawo enja tuli ffenna lunaku lwonna ndowooza. Insha Allah tofaayo, insha Allah Mukama Katonda wanaba ayagadde. Muganda wange Sebo olinayo akatambula leero tulonda era amakubo agali mu polling station gasaliddwako already, ekiraga nti okulonda gyekuli nako kwa bunkenke mbadde mmanyi kwakomye eri kuba ambye gasaliddwako we balondera omuli polling stations kuba kati bw'otuuka ku ddwaliro ly'Emmengo tosobola kweyongerayo n'oluguudo lwa Albert Cook nga bwe lugenda either obitanudde eri wansi wabula ng'oba n'oliyita eno waggulu ku ddwaliro ly'Emmengo abo balondera waliwo polling station yawo wakati meya yalondera atalondera wano wawe Wakaliga aliwa Lukwago Lukwago alondera Wakaliga kati kitegeeza alondera eyo balimwezi alina Kawana esimanyiwa wennyini Ibrahim Kasozi abamakindye Kasozi mukwano gwo Beatrice Mawa alondera ludda era alabika era awo waggulu si bwe batuula awo waggulu ku ofiisi yaabwe ofiisi ya bbaawo arawundi awo ase balina okulonda nga bbaawo amulengera mbadde manya famire maka we gali we batudde balondera waliwo ekyana then waliyo ne Moses Nsubuga oyo ali ku kadi ki bendera ye naalema naye embiranye eriwo ababiri baliwa Lukwago ne bali mwezo era oba bali begatte okadde kati bagambye nti waliwo aba-NRM nga munne bagamba nti gwe sooka ogire bwoti bawagira ku babiri abamu bawagira Lukwago abamu bawagira ate bali mwezo naye nga aba-NRM kitegeeza nti batunuulidde busobozi singa ne bakandide nabo bagambye kati tubawe bano baliwa nti bali bakiveemu ffe tuli bano mwebali tebanava mu leesi mwebali naye era waliwo nze mulimu ebintu byendaba n'amaaso gange ne ngamba owaayi nfaaki ekirungi obiraba n'amaaso singa pama tujja tandikirawo naye ate era si be bokka manya nti oyinza okuddayo na Looza leero balonda Lord Mayor kwe kulinde ba Lord Councillor batula mu lukiiko lwa KCC ekitegeeza nti olondera mu Kampala kuliko ba District Councillor in fact ne Mukasa Fred Kiwala Kiku naye bamulonda leero katadde nanga beene wattu bakansala ba district nabo balondebwa leero lwaleero kitegeeza tuddeyo nolowooza be Kampala bokka be balonda ba city mayors nabo leero olwaleero luno lwe balondebwa mashallah katubasabire ebintu ate nno oba oliawo bitambule bungi. Waliwo omusajja yaŋŋambye atwagala nnyo ali sayidi z'ejjinja eyo Haji Mbago Edirisa Kabangala ali Jjinja Buyengo Haji Mbago Edirisa Kabangala naffe tumwagala nnyo tumutumiddeko ate nalabika kubanga awulirize kule ly'omuntu wa bulijjo omu ku bataata b'abakama baffe
taata waabwe omu ku bakama baffe. Tuwa erinnya gwe lifaananyi naye simanyi kituufu. Kati eryo erinnya omanya tava ku palifa awuliriza mutabani we ensonga zitambula zitabye bazadde abazzaamu amaanyi. Bw'ova wano olaga Ngenda wali wansi ka TV afuta ku TV nga ngenda lona nga bukyali oyinza okwekanga wenva ku TV nga ngenda nnonda era gwe nnonda mukubuuza teweerabira okulonda ogambire eno wansi kamera ekyaliko aniyo gwolaga tulengera omukono gwe gwenyeenya nga gulaga giya kuba zibeera wansi. wamba tujja tandikirawo enja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Essomero liirino ly'okyokutwalamu omwana wo afulume ng'akira ku balala mu by'eddiini n'ebyensi ye Annual Muslim Secondary School. Essomero lya ddene